I will tell you that in Uganda, I can assure you, gentlemen and ladies, and all, that in the case of Uganda, we shall have free elections, fair elections. I may invite the observers just because I know outsiders are now used to observers, because they don't trust that Africans can do anything by themselves. The Africans have earned that credit, that they are incapable. They cannot do anything by themselves unless they are being observed. Now, because of that, I will invite the observers, but they will have nothing to observe. They will just stay here, because there will be no cheating, there will be no twisting of constituencies, there will be no change of papers, there will be no violence. I will tell you. Ebyo byali bigambo bya President Yoweri Kaguta Museveni gwali mwaka gwa 1992 mwe yategereza nti akalulu kettegekanga Uganda kabeera free and fair. Era awo wenyini President Museveni we yasinzira n'ategeeza nga bw'atalina buzibu kuyita observers oba bw'atalinaako obuzibu bwonna kuyita abantu basobola kujja kulaba kulonda kwa Uganda nga bwe kuli. Mu katambi ako President yategeeza nti kyangu nnyo ekyabazungu okutulowooleza nti ffe tetwetengeredde era tetunnatuuka kubeera ng'obooli awo tutegeka akalulu k'amazima n'obwenkanya. N'agamba naye tewali buzibu, yabayise bajje bagende maaso n'oku-observing oba okwetegereza byonna ebigenda mu maaso mu kalulu k'eggwanga Uganda, era ng'agamba nti tewaliiwo kintu na kimu kye bagenda kusobola kulaba okusobola okuba nti bazzaayo mu reports zaabwe nga Uganda bweteetengeredde mu kutegeka akalulu akamazima n'obwenkanya. Nkwanirizaako nnyo maama, taata, omutabani oba omuwala alaba program Detect, omukutu baguyita Viki Exclusive. Nze Viki mbeera natuuse dda era nga sibanzeka, mbeera ne Haji Ali Mustafa alizigala okukutuusaako ensonga ez'enjawulo nga tannaba kubuuzaako. Nzikiriza nkujjukize producer bw'akutuzaako emabega awo President Museveni olunaku olw'ejjo yasinzidde ku mukolo gw'okujjukira Ssaabalabirizi eyali Ssaabalabirizi wa Uganda Janani Lumu, n'ategeezanga nti omukulembeze omutuufu tasaana kwesiba ku bantu era abantu tebakulemberwa na lyanyi wabula abantu bakulemberwa na buweereza. Bw'atyo yalabudde buli muntu yenna mu kifo ky'obukulembeze kyonna eyeesibye obwesibi ku bantu n'atagenda maaso na kuba nti aweereza abantu. Mu bigambo bye era ku mukolo gwe gumu President Museveni yagenze maaso n'okubeera nga ajjukiza abantu nti Idi Amin Dada yagendanga maaso n'okwewagamya ku ntebe ewataali yamuteeka ku ntebe, ate ne byakola nga ali ku ntebe bintu bibi nnyo Uganda tesobola kubijjukira ng'ebirungi. Mu bufu obufaanaganako bwe butyo. Nzikiriza mbuuze ku mugenyi gwe tulina olunaku olwaleero. Assalamu alaikum Haji. Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abalungi abatulaba tugobye bumale. Tujje tubabuulire ebyo bye tuwulira nti bye twandisobodde okubannyonnyola. Mbabuuzaako n'ekiramuso nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Mwebale emirimu alizigala famire gye muli mwenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kale tugenda kutunulira ensonga nyingi ez'enjawulo. Tugenda kuyisizaamu omukolo bwe gwabadde mu kujjukira Janani Lumu yali Ssaabalabirizi w'eggwanga Uganda. Tugenda kutwala tukulaga ebigambo President Museveni bye yakozesezza naddala ko yali mukulembeze munne Idi Amin Dada, and of course ne statement ezo zentandise nazo tugenda ziyisaamu tulabe President Museveni we yatuukidde okulabula abakulembeze abeesiba ku bantu ye kiri kitya, ye kyekinzeemu oba ye teyeetunuddemu ng'omuntu. Kakati kooti ezitudde olunaku olwaleero Honorable Muwanga Kivumbi addiziddwayo ekitalya mpaka ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokusatu. Omuwabi wa gavumenti ategeezezza nti
bamuwongereyo akadde, asabye kooti emuwongereyo akadde bagende maaso n'okubeera nga ate batunula mu misango, babongera okukola okunoonyereza mu misango egimuvunaanwa ye ne banna abalala 20 nga bwe baleeteddwa mu kooti olunaku olwaleero. Kakati ate ebivudde eggulu, Dr. Lina Zedriga naye addiziddwayo mu kkomera ku limandi mpaka ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa February, era nga omusango gwe gutuuliddwamu omulamuzi gwe bafaanaganya erinnya Lina Augustine Alule koma ono nga naye amusindisa ddeyo agire nga ate abeerako eyo mpaka ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno ogwokubiri. Era stiru naye omuwaabi wa gavumenti mu kooti ategeezezza nti asabayo akadde, naye ayongera okukola ki, okutunula mu baluwa ezisaba okweyimirira ku omukyalo ono Deputy President wa Northern Uganda owa NUP Dr. Lina Zedriga. Mu bufu bwe bumu, John Mary Sebufu ono naye kooti enakawa emuzizzaayo mu kkomera eruzira mpaka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu. Era naye omuwaabi wa gavumenti yasabye batunule, asabye kooti emuwa akadde batunule mu nsonga zaki, mu nsonga za okweyimirira kwe nga bwe beetegereza n'omusango gwogwo gwa inciting violence. Byebimu ku ebyo tugenda okubeera nga tutunuulira okussaako ne mutabani w'omukulu omugenzi kati Major General Deus Sande yazikiddwa olunaku olw'ejjo. Mutabani we n'akukkulumira abantu abacelebrating okufa kwa kitaawe, era yabasabye mbunnambiro baveeyo beetonde, teyabeegayiridde wabula yabasabye, yabalagidde baveeyo beetonde. Haji tutandikiraawo, Uganda lwaki abantu abafa ennaku zino oba ensangi zino abantu bannansi bagenda maaso n'okujubilating okuyisa ebikujjuko ku mitimbagano n'okwogerera abagenzi amafuukule ng'ate teyali neeyisa yaffe ya wano mu Buganda ne Uganda otwaliza awamu. Mbuuza mutabani w'omufu agenza okukola kitaawe gwasookeddeko mu bafudde mu banene mu ggwanga mu kw'emyaka ngirabye nga gya waggulu, talabayo balala banene bafa abantu ne babakungubagira tebaliyo gye bali. Lwaki tamala kuddamu ne yeebuuza lwaki abantu bakungubaga, amini lwaki abantu basanyuka nga kitaawe afudde oba n'abalala. Omugenzi eri tumwine bwe yafa abantu basanyuka, kugamba alete Bulesi mannya yeebuulirire ye ng'omwana age nti tumwine bwe yafa abantu basanyuka, taata wange bwe yafudde abantu basanyuse, si bwe guli. Ate taata w'okufa waliwo gwe yaddidde mu bigere yasooka okufa, yaani oli Major General Francis Takirwa, ye tebasanyuka. Kati ebyo tebimuwa kyakuyiga eri kitaawe. Viki, ekitiibwa omuntu gw'okyewa mu bikolwa, mu njogera, mu kuwangaala n'abantu. Bw'oteewa kitiibwa abantu bayinza okukikuwa olw'empaka lwakubaawo, naye bw'omala okuvaawo ekitiibwa ne bakikuggyako. Okitegedde bulungi? Ky'omuntu ekitiibwa gw'okyewa ng'omuntu, ekitiibwa kyekyo kyeweewa nti ne bw'onoovaawo abantu basigale nga bakikuwa, kituyita mu luzungu legacy, butereevu. Naye bw'otakyewa, omukulu gw'oleka, bw'otakyewa abantu ne bakikuwa lwa kifuba, olwa uyazze tetulina kyakkola, tuyimire mu kkuba azze, tewali kyakkola katufunge, tetulina kyakkola azze katusituke, so si kwagala tukube mu ngalo, bwe twakube mu ngalo ne bana, so si kwagala, lwa ssanyu na mirembe. Bw'ovaawo gw'abadde abakaka bakuwa ekitiibwa baba tebayinza kikuwa. Kinzi kye ŋŋamba omwana oyo yeebuulirire bwebuulirizi mu mutima, ye yandibadde omutuufu okwetondera eggwanga lino omwana. Era ye mnyini mu mutima gwe ne yeebuuza, abantu bano okujaguza taata wange ddala ki kye yakola, n'addayo ne yeebuuza. Kubanga waliwo abamusinga emyaka, nazza obutambi kuba taata we abadde mu bifo ebyobukulembeze ate nga byamagye, si bwe kiri? Nazza obutambi nti oba taata wano we yayogereranga ensobi yaseereramu. Kati obutambi obwo omwana ono n'amala obbuulira nga tannajja ku muzindaalo,
bwe yali maze okuwera kwata tawe mu kufa tebamuziikidde ote yabadde musiraamu nti yafudde leero teyafunye budde yafa kumpi lunaku lwali lwakumi kawezezza wiiki 2 oba emu ayogenze mu wiiki emu kati yali badde addayo n'asaba obutambi obwo bwonna ate abantu bamukoze bulungi ne ku mitimbagalo babadde babuteekako kati yali tutta obudde n'abubikkula n'awuliriza naga abantu kyekyabajaguzza wamma wano taata yaseerera wano taata yaseerera wano taata yakola bubi kati bwe yalizze ku muzindaalo yali etondedde bwetonzi bannansi naddala bannamasaka taata we gyabadde awangaalira nabaga nti olw'ebigambo byendabye nange byenze ngoberera ku kitange byabadde ayogera neetonda ku lwa famire kitange mu musonyiwe yaseerera olw'ekyambalo kye yali ayambadde kyamuyinga obuzito ne kimutanula n'ayogera byeyandibadde tayogera byeyalerekereza naye byabifulumyanga nga takyalina kyakkola so n'olwekyo nsaba bannansi nsaba bannayuganda taata wange mu musonyiwe ku lw'obulungi lwaffe ffe abaana nga mutabani w'omugenzi yali General Kyeyafa omutabani ffe abafamire ne basaba babasonyiwe totwala wala abatta amala emirundi kyabava avaako okulabirako abatta amala emirundi beesitula ne bagenda Emmengo ne bayita n'abamawulire bagati twetondera Obuganda ne Uganda yonna kitaffe babadde akosa mu njogera ne mu bikolwa by the way omugenzi tamale mirundi abafamily basituka abakulembeddwamu mutabani we omukulu imani mukulu muganda we family baganda be n'abaana be bakkiriza nti muganda waabwe abadde akosa abantu abadde ayina bakosa bangi so kyabuvunaanyizibwa okwetonda kati olwo omwana kye yalikoze so butalagira abantu nti mwetonde eri kitange kitegeeza ate nawe otandise okudda mu bigambo bye ate nga gwogenda okudda mu bigere bye omwana olaze otulagiddewo nga n'obudde bukyali nti ki otulaze nti kyogenda okuba si bamulekwa be yalese otulaze kikyogenda okuba okusinzira bwogamba nti abange taata wange bannansi muveeyo mu mwetondere bannayuganda abajaguza nga afudde oba omaze okutulaga tibodda mu bigere ekyambalo ekyo bakikuwa n'okyambala ebikolwa bya kitaawo bigenda kukwambala ebireetedde bannansi okujaguza kubanga si byakweka ebigambo abadde abyogera nga bikosa abantu bano entebe zino bazituulamu ne balaba obugombe buno obubawa faasi ne wagenda okutula ne bamala okujja okukyekingawo yamanya nti ku nsi tasobola kuvaako obuyinza bumwambala ekyo kyokka ti obuyinza bumwambala yeerabira okufa simanyi abantu baganda baffe abo bataata baffe banyinaffe bonna babeera mu bifo ebyamaanyi bwe bityo nga balina eza ennene nga balina ababagadinga wano toyitawo ekyo tokirya ekyo beerabira okufa nti olunaku luli gye luli so terya kubanga nawe namuwulidde abadde musabi nnyo musajja abadde mu Kristo era okumanya abadde mu Kristo nnyo bagamba tulina omutwalako mu kereziya tumusabire gyabadde ayagala era omusajja bwe yali ayogera gundi Ssaabasumba w'e Masaka yagamba nti alina misa gyabadde ayagala ennyo tuteeka ogimusabira kafedro yabaddewo nnyo bw'obanga ekyo okimanyi lwaki weefuula ekyetere ng'omanyi nti okufa gye kuli ekyo kyokka viki kye tusiriikirira noga nti ne bwe nnaakola ntya okufa gye kuli njagala saagala bino nkola bya bwereere naye nfudde ntya kubanga bw'omala okutegeka n'omanya nti ojja kufa gwe lowooza ofudde otya era bw'onoofa ni bano beerabira okufa abakulu bakwerabira kyova olaba kubatuukako nga tebategedde naye singa bakutegeera baali kwetegekedde kwe kutya banaayogera ki nga nvuddewo n'osonyiwala
n'osonyiwala n'ogamba ekyo sijja kifulumya ekyo sijja kikola ne weekomako mu bikolwa ne mu ntambula zo. Okutegera bulungi n'omanya nti eyantonda gy'ali bino ebitiibwa n'ebino byonna nyambadde byambale njota era yampadde kyansi mbyambale naye mbikozesezza ntya eri abantu be. Wano omwana kye yasabye nze bwe mbaawa kitunuulira ndaba ng'omwana abagamba ajjukiza bannansi ennono yaffe ey'okunyolerwa awamu n'omufuta ayogerwako kibi. Viki teri basinga kunyolwa kufa nga bannayuganda. Okufa bakumanyi era bakunyolwa nnyo ng'omuntu afiiriddwa. Bamanyi kintu kunyolwa. Viki nakugamba ekigambo. Nekugamba nti bannayuganda kigambo kibava ku mimwa naye ku mitima tekivaako. Wakiŋŋambye enfunda eziwera. Biro ebyo bo baleka bulese ate kakino tukijje ku mimwa tunaabeera ku ekyo tumulinde batereka. Kati akaseera kalibe kamala okutuuka ne bakijjayo ku mutima. Kakati bannayuganda wano boolaba bonna bannayuganda banyolwa nnyo ku kufa kw'omuntu gw'olabyeko omuntu gwe bataziise ne bw'aba mu byatya tamala emirundi emmotoka zasimba ne zikoma kumpi luddawa ewakawo abantu tebaggwawo tekiri banyolwa n'abadde ayogera amala n'agenda tagenda kakasa kagenda ddala gundi yafudde kimukakatako okuwerekera munne kubali ekkubo biri n'abiteeka wali. Kati omwana nze mbadde nkitwalidde awo mu ngeri ya buvunaanyizibwa nti yajjukiza. Si kujjukiza oyo omwana muto si yajjukiza abantu. Nze nkugambye mu kujjukiza abantu yalimaze kutwala budde n'addayo n'akwata obutambi bwa kitaawe simanyi naye musirikale ndowooza sitali mu kyambalo si oyo yalimaze kuddayo n'akwata obutambi bwa kitaawe. Ekyambalo ekyo kyayambadde naye omwana ne kitamwambala kumukozesa nsobi. Bannansi ze banenyezza taata we naga taata waba yaseerera wano nze sijja kuseerera naye ate yaseeredde tannakkana mu ttaka n'agamba bannansi mwetonde. Sooka omale okuwuliriza kitaawo abantu bano bajaguza biki bye yakola. Abantu bano bajaguza biki byabadde ayogera. Waliwo ebitereezebwa tubitereeze. Waliwo ebyetondeka tubitetonde. Waliwo ebyetanga omutango tuguweeyo. Omwana we bikyalisoose okukola. So bannansi bo si bakyamu okusanyukira. Nalabako awo ne Minisita Chris Balyomunsi juzi Major General Francis Takirwa namuwulira lwe yafa era naye nakoona ku nsonga y'emu. Ti bannayuganda ogwo simpisa yaffe bannayuganda okujaguza. Balyomunsi naawe nkuzaayo kubanga gwe ate obeerawo ng'obawulira. Minister of Information. Bwe tolabyeko ku bafa bonna bajaguza. Bagambye ono yasoose okubeera mu magye. Mu magye yasoose okufa. Abamagye bazze bafa bangi ab'ebitiibwa ab'ebyambalo bangi bafudde. Eyaliko omuduumi Nakayirima yafa walako wano abajaguza. Buli muntu yenna yanyolwa. Omukulu Felix Kaweesi yafa walako abajaguza. Ensi yonna yali mu kiyongobero. Naye nga bonna balina ebitiibwa byabwe. Amayinja oyo gayina nabo bagayina. Gwezzaayo buzza naye nga baali b'amagye. Nakayirima bwe yafa bwe yamala okufa abantu batukana bati omusajja kubanga batuuka n'omujja mu kuduumira amagye nga abantu baga lwaki bamugjeeko ayonoonyeewa nga bannansi bayaayaana babadde benyumiririza mu buweereza bwe. Teyali munnamagye teyali mmeeja. Kati oyo oba otunuulira ogaye lwaki ono owaffe ayina oba oliawo bye yakosa bannansi oba oliawo mu njogera ye oba mu kutambula oba mu bikolwa. Ayina we yatambula obubi gwe mwana gwe gwe muganda we gwe sengaawe gwe mukyala we muddeeyo mu butambi mujje eri ensi mwe muba mwetonda.
So you emphasize family yebayi ejja yetonde mu kifo ky'okugamba abantu kubanga si kikolwa ky'Abannayuganda abanansi bo bakitutenga kubatiisatiisa kibe kiri ate nga genga ali mu kyambalo kitegeeza tagenda kwawukana na bya kitaawo soko gambe taata bamujaguza lwaki taata bajaguza nga afudde kale otandikiraawo kiba kitegeeza kitaawo ebikuto tomaze kumanya bijaguza bikola bya kitaawo naawe boto bogenda okuba okay mubufu obufaanagana bwe butyozi omwana mugamba addeyo afune obutambi abantu babadde babuzizza bonna baali babumuza naye olwamala okufa bwe bubadde ku mitimbagano okuva lwe yafa mu njogera mu bikola kusinatera mu kunjogerwa kwa ebigambo bibadde binnyo mu kwogera so addeyo abizzeeyo bw'anaddayo oba oli awo anadda mu baamawulire n'abayita n'atereeza bye yayogedde abantu ne bamusonyiwa weewaawo yaziikiddwa ku bijja by'abajjajja b'e Kabale district olunaku olw'ejjo era emukolo gwabaddeko abantu bangi abagwetabyeko katusabe omugenzi mukama amusonyiwe ebyamusobako ate ne mu ggulu gy'alaze wulira mbu mugenda mu ggulu gy'alaze asisinkana omutonzi we amulaga ensobizi ate asiime n'emirimu gye egy'obuweereza bwatuusizzaako eggwanga. Kakati President Museveni yabadde ku mukolo ejjo mu kujjukira emyaka 49 eyali Ssaabalabirizi w'e Uganda Janani Luumu lwe yattibwa gavumenti ya Idi Amin Dada. President teyabadde na bigambo biwoomu eri omugenzi Idi Amin Dada. In fact President yatuuse n'okuba nti yennyamira olw'obufuzi oba olw'abakulembeze abeekakaatika ku bantu nga mbutuufu abantu bakukooye naye gwe n'osigala ng'olemedde ku bantu. Mbutuufu abantu si be baakulonda naye gwe n'osigala nga weewagamya ku ntebe. Ebigambo ebyo byayogeddwa President Museveni. Olowooza President okucelebrating olunaku luno bwe tumukomparinga ne Idi Amin Dada gwe yagambye nti yeekakaatikanga nnyo ku bannansi nga n'okumulonda si be baamulonda okumutuuza mu ntebe era nti eggwanga mu kaseera we yalifugira oba we yali kulemberera eggwanga yali alisuula mu ntata yakolanga okusalawo okutaabanga professional okwali kuteetaagisa kusalawo mukulembeze kwe yali badde akola. Kiki kyoyogera ku bigambo bya President Museveni? Emikolo egimu gimusukkako ng'ate alina abantu abasobola ogigendako kubanga kati agenda ku mikolo nga talina byakwogererayo President ye naaga akanteekewo bino ate nga bikuba ye. Really? Yakozesezza ekigambo ne yeerabira ekigambo kye yayogera ti omuntu ofuga otya abantu emyaka egisukka 20 nga yakajja obutambi bujje buli. Kale ye nakozesa ekigambo ekigamba nti omuntu ayeekakaatika ku bantu okulemera ku ntebe. Kati bwe nkugamba nti oluusi ebigambo biba bimubuze. Era nze nagamba ekigambo nti kyekiseera kyatuuka dda nti abantu bano abakolera President Museveni speak zagenda okwogera ku mikolo balabe be. Abamuwandiikira ebyokwogera balabe be tebamwagalira ddala. Abatulaba abatuwuliriza bw'oba oli wa movement oba toli wa movement oba abakolera President Museveni zagenda okwogerera ku mikolo balabe be bonna tebamwagala era kyekiseera kituuse akyuseemu mu bantu be abazikola. Sikulimba bino ebigambo byatera okwogera bituzaayo ffe abamanyi emabega abamanyi history kubanga be yali ajja yagamba omuntu ekigambo ekyo yakikozesa tigyebiri obeera otya olemera otya ofuga otya abantu emyaka egisukka mu 20 ng'oli mukulembeze omu. Tuli ffenna olwaleero akugamba nti ekyokubiri kyenjagala okuwa kati kate katuddeyo katono ku mwana oli abadde ayogera ku bantu. Olwaleero Idi Amin yaleka abaana naye sirabangayo baana ba Idi Amin baali bavuddeyo ne bagamba President Museveni ti naye kitaffe kubanga ekirungi ye President Museveni agamba ti ekitono ennyo Amin yamufuga essaawa ndowooza tezaawera nannya. Sikutegedde
President Museveni agamba Amini tamufugangako naye bw'aba wakumufuga yamufuga essaawa tezaawera nannya mu bbanga lyonna lyeyamala mu buyinza teyamalako emyaka gyali emeka bagamba mukaaga yamufuga essaawa zaali nnya bw'ayogera ye teyamufuga tuka teyamukkiririzaawo kati ate bw'abeera ayogera ku nsobi ze aba mukyamu kuba teyamufuga yali tali mu Uganda ye yamugamba kifaanagana ng'ogamba ti omukyalo oyo ekitono ennyo nga mmaze omuwasa twamala naye essaawa 2 ate gwe n'oyogera ebibi bye byakoledde mu myaka gye gyonna oba obitegeera oyinza okuba wamusomako obusomi kutde oba wamusoma kati fe awataaliwo kugwa Amini tusoma busomi kwa Amini anti abasomera tuyinza kubinnyonnyola era ekiseera kikutwala kati naye wano wensomye wayinza okuba ono yawaayira kampite yaliwo n'omutuuza n'omuga nyinyonnyola akunyumize nga bw'otunda mu bino byawandiika olaba wabikwatagana era ogenda okuba nebwina alimba ogenda okulaba nga byawukanye tuli ffenna kati ye President Museveni nti yagamba essaawa ekitono ennyo zaali mmeka zaali nnya Idi Amini ze yamufuga ye nga Yoweri Kaguta Museveni kati ate bw'amwogerako ebibi aba alimba kubanga teyamufuga teyamulaba teyamutegeera era teyamumanya ddala kituufu Amini yeekakaatika ku bannayuganda ate kutya ndibadde akyogera ow'emyaka 4 yeekakaatika ku bannayuganda nga gw'oli myaka 40 oli 4 oba 6 gwe mu bwongo obwo kijja kyenkugambye nti abamukolera sipiiki bakola ebikyamu bo ne bamutomeza ddala ababa batudde nga bawuliriza oli mu myaka 40 ogenda mwana mwemeka oli wa myaka 6 yeekakaatika ku bantu gwe okimanyi mu lusaazi president awezezza emyaka 4 ku ntebe anti kati nakajjankiro ekigambo bw'okyogera nga bwe yakifubutuse n'akyogera ddayo ekooto era kyemmanya ddayo nakati mwampabizza kyafulumye wadde kinkifulumiza naye munzise kigenda kukola bubi nnyo toyinza kugamba yeekakaatika ku bantu ow'emyaka 6 n'owaana gwadde ogamba nti okulonda kubeerawo kubanga kigwekyo okweteekako ga nti okulonda kubeerako anti gwadde ogamba nti okulonda kujja kubeerako gwe lwaki tokeerako nokati bimaze sebo tukwegayidde komo nedda n'abalala batwale kati gejingo ga nti abannonze kati katwale kino kubanga yamaze dde okulangira naye gye yabadde naga nti 231 akomawo yabadde akyazizza bachairman ba movement mu state gye yayogeredde kakati gwe gamba awo oba oyogerera ogambe nti abange nti nze wano wenkomye ne be munanneegayirira ebifaanagana bitya akoma 231 yabadde gye yabadde ng'ali entebe yakifulumiza yabadde agezaako okubalaga okwerumaaluma kuba bakuveeko okukola biki n'akyogera kakati toyinza kuŋŋamba nti ow'emyaka 6 yeekakaatika ku bantu n'abalemerako nga gw'oli mwana kati gwe tuula mu ntebe ogenda kitegeeza abalonze babadde yafunye miliyoni meka 8 si bwe kiri Bobi Wine n'afuna mmeka 27 ne bali katugattegatte ne bali bonna oba abali bonna tubugatte ziyinza okuba miliyoni nga 4 butugatta bano abalala ze miliyoni nga 12 ezalonda ye n'afunako 8 si bwe kiri okusinzira ku byabakama kati kitegeeza bano nabo tebakwagala obeekakaatikako bano abataakuwadde emiliyoni 4 in fact ku millions 21 eziri mu register ez'abalonzi emiliyoni 8 emiliyoni 12 miliyoni 12 betubanga z'abalonzi kitegeeza baba basigaddeyo miliyoni 9 oba miliyoni 10 ezitaalonze ezo miliyoni 10 gatteko ne miliyoni 4 ezitaakulonze ezonda bali abalala ze miliyoni 14 ez'abalonzi ozeekakaatikako ebyo bigambo byo anidda abali mu kibalo bakibale naawe oba ozeekakaatikako kubanga tezikulonda
ate waliwo kati zino ennyajjo zazze ne zironda ne ziragana oludda bezaagala tezikwagala ate waliwo nabala tetulina kumala budde zino miliyoni 9 tujana kulondera ddala so tebagana bugani nti ajjajje bagamba tetumala budde so mbufunze ba rejectings obukulembeze butereevu tetumala budde fe tetujana kugenda kulonda ne bakiviiramu ddala so sikwatya ajjajje bola fe tetujja kumala na budde so ekitegeeza bana abalonzi abataalonda miliyoni 10 bo ekyabali mu mutwe si kya gavumenti ejja yebejja si kyekyo baali baatamwatamwa dda afuga n'alonda n'okulonda era kyovula boogera nti era basingana boogera fene twalonda kuba twamanya ebinaavaamu which means wabatamya twategeera bijja kuba bwe bityo fe twakooye okukaaba kati omusajja mumuleke mpaka lwaliga nti akooye era bwe bakola ki afuge yennyule so fe tetwonoona budde mu kulonda tetwonoona budde mu kulonda ze miliyoni 10 okay ogateko neziri kitegeeza nti zino 8 ze zikwagala neziriwe baliwo abasinga obungi majority y'abana abatakulonze n'abakulaze nti kakati ekigambo kiribo okifulumya nze bwe nkugamba nti abamukolera speak bakyamu nnyo tebamwagala era balabe be noŋŋamba nnimba mukulu Yunusu Kakandi gwegwa mukatebule ako ddala omusajja oyo mumwagala ne mumukkiriza speak eyo ne mugikkiriza gyagisoma eri abantu ng'ate ayogera kuwa emyaka 6 ye wa 4 gulaba kijja so Idi Amin Dada asigala yali mulungi myaka 6 yavaako yeyagali anti naye waliwo kubanga teyavaako anti bannansi si be bamuggyako bannakigwanyizi kwa kiddeyo kwoli yagamba nti nze yanfuga essaawa 4 nga sikkiririza obukulembeze bwe saabukkiriza kubanga akyogera enkya neggulo nentandika omulwanyisa tetumuwaayira era tetumugwetekako bintu essaawa 4 nze nenteekateeka okutandika omulwanyisa mpaka lwe namuggyako si bannansi be bakeera ku era abantu be baba boogera bagamba sabasaba eyava Tanzania bagita era otalwa sabasaba waluulirako olwajjako Amini bagita sabasaba tayinza gantu obujekera wabulirako kubanga obujekera buba muki mu ggwanga munda sabasaba yavaawa Bunaayira kati bannansi si be bamujekera si be bamuggyako ekitegeeza nti bannansi baali bakyamwagala Amini waabwe nga tannatuuka beeka kaatikako ng'akyali mu kubaweereza era kyova olaba olwaleero osiŋŋaana ababoogera kati Amini kino yakikola Amini yali teyasoma naye yakola bw'ati tebaleyogera tewulira ku mulembe gw'ono bye yasangawo yayongerako byongere teyabijjaawo tebabyogera tobiwulira mbiwulira so nti President Museveni nze sinenya President nenya bakola speak ze olumu ebigambo bye tebiba mu speech atera nnyo okuba n'olupapula n'amala kubisomamu n'atuula wali era bw'abanga tebiba mu speak bwe baba baddayo bamugembe nti muzeeyi tukukolera speak lwaki tozisoma lwaki ova ku speak ze tuba twakoledde ate kubanga omusajja atuula n'awuliriza kyemumanyiko President Museveni era awabulwa tukolera speak lwaki tozisoma kubanga kyemmanya ddayo tawano wayogedde naye omugenzi Janani Luwumu yali muyeekera bwe tuvuga ne tuzaayo kaakatambi kuba kati giweze emyaka 49 olwaleero mbadde ku TV bagiyita ya Kayanja kukolako omusajja bamuyita Moses Kanaala akyazizzaako omwami Moses Kanaala n'agamba bino byenjogera Moses Kanaala yabyogedde mbiwulidde yakyazaako mukyala wa Idi Amin Saala Amin first lady siwe kiri n'amugamba nti bakwata emmotoka loole ne bagyokyayo ebbaati wansi ne bayokyayo ebbaati ne bateekamu ebyokulwanyisa mu mmotoka wansi bwe bamala okubiteekamu ne bookya ebbaati waggulu ne bateekako bayibuli n'ebitabo eby'eddiini
kungulu bwe bamaliriza ne babaka essimu mu bugenderevu teyabatanwa ne bagikuba nga ate egenda mu State House ne befuula nti bakubye Longo namba. Ebyo Moses Kanala yabyogedde abadde ku programu ebeera etandika ku TV ya Channel 44 Kanala yagikola ku TV ya Kayanja bwato bwabyogedde babaka essimu bagikuba nga ne bakuba ya mu State House mu bugenderevu nga bategeeza tumaze emmotoka tugimaze buli kimu kyonna nga betwakiteekateeka twokyeza buli kimu kyonna n'ebyokulwanyisa byonna tubitaddeyo n'ebiri tubitadde waggulu era tugitadde ekoze eki egenze ebyabinyumya mukyala wa Amini abinyumiza Kanala amukyalidde nga munnamawulire tuli ffenna mpuliriza kitegeeza bali abakola ekyo ate be baamala ne bawaayaani janani luumu kaali kagenderere kaali katego kubanga essimu tetwalina simu zino za mobile money twalina simu zino eza land code zetwalina era nga Gerald Lumungeri gyali gudi nga ataka okuba mu office yalimu ngera abakola ebintu ebyo ennamba egenda mu eri bagimanyi ne mu State House bali bakola ki naye bagikuba kigende bategeeza Amini ti omusajja alina ebyokulwanya era bali bagikuba ono bagikwata bamugamba Bishop ekitegeeza nti nga kigenderere essimu baali bamanyi essimu eyakwata essimu ye teyamanya naye bali abagikuba bamanya nti tugikubye mu State House tuweeyo tumutege tumuweeyo kati Amini omunenyezaawa lwali lukwe olwabanne abakola obunnanfuusi ate ne bamuwaayo kabe President Museveni kati aliko essaawa eno ekyo oli n'akikola oli naava paye musajja mutuufu mulungi mwangu nnyo naga nti abange omusajja emmotoka ne betugikutteeyo tuleera nti essimu baginkubidde eggulo ekirungi kati amaloboozi gyegali ne bagatta President Museveni bw'akwata omuntu oyo ddala mumunenya oba obujulizi bwe bubaawo tebusobola munenya ng'obujulizi weebuli oba omuduumizi w'amagye ng'essimu bagikubye mbuya nga gye bagikubye obujulizi n'abuta mu maloboozi nga bali bamuga nti tumaze okutikka buli kimu kyonna saawa bwe kigenda kutuuka tewaba kyakumunenya bw'amukwata omuntu oyo n'abakwata nga munenya nemuga nti mugamba omusajja abadde akwata kubanga n'obujulizi mubufunye ekyo kyafuula late Janani Luumu omuyekera ebyo Kanala abadde abinyumya ku makya ngambiwulira bweti era ababaddeko mwe nalooza kubanga gwabadde naye gwabadde abigana kati yakyaza mukyala wa Idi Amini Sara waali kati yamubuulira ebigambo ebyo Kanala oli yabimulira kati ono gwe bayogerako baawe bananya wa bwereere agamba Kanala nti gwe ne bwandibadde ggwe kubanga abaakwata emmotoka n'emmotoka yakwatibwa era yajja era ogenda ogikera byonna mu ebi naye bano banne be baamuwaayo. Okay. So ekyo kikonfaminga nti yali muyeekera butereevu. Ku mukolo gwe gumu President yategeezezza nti mu ggwanga temukyali opposition y'amaanyi. Ensonga nti kino kyeyolekera bwa lwatu mu kalulu ke twakuba akawedde juzi wano mu January 2026 ono gwe tulimu bannansi mwe baamulagira omukwano. Kitegeeza nti opposition yayenjebuka. How is it? Uganda tetukyalinamu ludda luvuganya olw'amaanyi oluli ku kituufu oluli mwensa. Ekigambo kino naakakyogera emirundi kati guno gwa kusatu. President Museveni bw'aba ayagala nti bannayuganda bamwagala nga bw'ayogera nti bamwagala olwagala luyitirivu. Akalulu kano bakayiwe. Agenda okulonda kuno nkuyimiriza tukaddemu.
ate mu kukaddamu alagire ekigambo kye nali badde nkozesa obangambe bannaddiini naye ate bayinza obutaba batuufu abagenda okuteekateeka okulonda balondebwe bantu okutegera bulungi ebigambo ebyo byayogera okunywera obulungi obitegeera obulungi naye okukakasa akeere ku makyage nti kuno okulonda katukusazeemu kakakase bannansi omukwano gwe mbalinako nti n'emitwalo gyange 10 giri tegyalonda akalu kano katukasazeemu tuddemu tukuba akalu naye mu kukakuba njagala bannansi musooke kulonda bakakiiko abagenda okutegeka okulonda musooke mutegeke mulonde electoral commission butereevu nga bwe tugenda okulonda LC musimbe mugo asina mugo tugende mu box naye nga bannansi ffe tulooza abantu baffe ffe tubatusongamu nti Vika ajja kusobola ne Mustafa ajja kusobola nona ajja kusobola bannansi ffe oba siffe bannansi oba bannamateeka kwanga n'abalamuzi bayinza obutaba batuufu ffe tubatulonda abantu abagenda okukategeka betumala okulonda ebiragiro biyite bannansi ffe tugenda amajje buli ab'ebyokwerinda byonna ebyakaluba badde ebbali badde mu barracks tukawa emyezi eki President Museveni addemu yewandiise n'omulala kanjogere kale eyakwata ekyokubiri ne Bobi Wine ajje n'abalala nga bwe bajja tugende mu leesi zabike empiira twajja okutegera nti bannansi bulijjo omuntu kwenya akikole Vika akikole tuddemu tutegeka akalulu bwagenda okutegera nti naye tusooka kulonda electoral commission egenda okukateekateeka so mwami byabakama atuyambeko kutegeka akalulu kabali mu kifo kye yatuyambeko buyambi naate nayinza okubaamu kyekubira tuyinza okuleeta bannaddiini nga nabo mubakubamu oba sikyo tufe tukwate bannaddiini tubayina tugambe Lubaga tuweeyo Kibuli tuwe Sirimu Kanso tuwe Nakasero tuwe Namirembe tuwe n'abalokole batuwe ati kati ekyo kye bayita interreligious council bweri kati bo batuwa abantu ffe tubakakase bannansi bebalese tukakase bannaddiini ffe tubakakase nti oyo mutuufu nga bannaddiini kati bo batuwa abantu babe buli side tugisaba abantu abaaba babateekewo ffe tubayiseemu buyisa ono alimu olumyufu ebigambo ebadde biraga nga alimu olwa yero ono alimu olwa bbulu mutuweeyo omulala oyaddeyo okutegera bulungi tubakakasi bwe baleeta Sheikh Gugwa nga bo bagamba Gugwa oyaddeyo mulangira Nakibinge oyajje okutegera bulungi kakati tunaamala okumaliriza byonna nga tumaze okubalonda bayise amateeka agabi bo nga betulonze abagenda okukateeka kati amateeka ge gano ffe tugenda okwerondera abagenda okukuuma akalulu ejje erigenda okukakuuma ffe tugenda okubalonda ffe kennyini bano betulonze twagala emitu mubayite batandika okuyita nti district ziri mmeka 10 mmeka 49 twagalayo mutusindikira abantu 5 tubatendeke bagenda okukuuma akalulu amajje gadde mu barracks naye bataddeeyo batuukiriza constitution kyegamba yes nti police tutujagala byo byonna nabo tukabajjemu setwagala okulaga musajja mukulu ti bannansi bamwagala operation kukakasa president naye kukakasa bannansi abakyalimu akakukula nti mubadde mulebe mwogera takoma bukomi kubana era lwajja okukakasa nti oludda oluvuganya weeruli lw'amaanyi naye lumuyamba ekirumazeewo n'okubakkakkanya majje babyokwerinda beba bamazeewo okubamalamu amaanyi beba bayenjebudde so si bigambo so si bulungi bebagala twagala eggwa byekyo kyokka beba bamazeemu mwagala akalulu bakakube bakabale kakati akeere ku makyaga bagambe movement egambe tulese Yoweri Kaguta Museveni gwe tugenda ffe okusimbawo waffe nti ye agende yewandiise nupu mulesaani tulese Bobi Wine bagende bewandiise ab'omuti mulesaani tulese Mpuuga Sedduge FDC mulesaani tulese Lwandala Mafaabi otegede bulungi bonna bagende oba 5 oba 20 bagende bakole batya
bavuganye bewandiise kati campaign zitandike emyezi twagaleki nga bagiragirwa emateeka eki campaign zitandike naye bataddamu mu campaign bayinza okwekwasa baziddemu campaign ziddibwemu emyezi emirala abantu bano abazze tugambe buli ayesibye gwe tukuwadde abantu bano bagenda okukuuma si majje abantu beweesiga bwe baba bakuuma amagye gakuuma ensalo poliisi ekole ku security ey'omunda gibenga weegiri yeetunuulira ebyo kati campaign zikaabe President Museveni akyasobola okuddamu okuzitabaala emyezi 3 gyakayita anti awo nze wegambidde amaanyi awe twagala kakati bukyekya internet tebaziggyako tebajjaako internet bazireke bulungi omukulu Nyomi Tembe bwakikola gube musango ogenda omuvunaanibwa mu ggwanga muno lwaki waziggyeko tutuule wano nti akalo katandise tutandise okukakuba batandika okukasonga Masaka President Museveni ali waggulu olwo akakiiko ke muleese mwagala kabasomere district ku district kyekibalowooza kye twagala okugyayo ebyaba bakama ebitaliiko district katutuule wano Viki nga batutudde wano kabaga Masaka President Museveni agyetisse Luweero Bobi Wine agitutte Mpigi President Museveni agirina Butambala President Museveni agirina Jembalala Kyagulanyi abatutte nga obunkenke butukwate wasigaddeyo mmeka atulina Museveni yakasingako mmeka nti zirimeka 13 biyinza okukyuka ekiro tugume biyinza okukyuka yakafunako mmeka akeere ku makyage nti bannansi bulijjo munkubira ngalo munjagaza lwakifuba na ssente akikole so bamumeggerayo opposition lwajja gitegeera nti weeri era y'amaanyi teriiwo olw'embeera eriwo kabaddiremu bwe banaakola ekyo kyenjogedde President Museveni ajja gitegeera nti abamuvuganya weebali era b'amaanyi era abantu babaagala tebaliiwo abantu babaagala abantu babayitako olina essanyu ne limufiira mu kifuba ng'atya okumukuba tiyagaasi n'emiggo bw'anaalaga essanyu lye eri omuntu oyo gw'ayagala so opposition weeri egume eggwawo olwabe ebyokwerinda kubanga baava ku bye balina okukola ne bayingira mu bitali byabwe lweggwawo era lwaga nti tekyaliwo teriimu maanyi poliisi yavaayo netegeeza nga bwetalina nsonga ku mwami Kyagulanyi just bakyaliko makaage balina bye beetegereza n'okukakasa nti nsonga za national security byakwerinda bya ggwanga poliisi sofa kati byetambuza okuba nti ekyali mu maka ga mwami Kyagulanyi naye bannamateeka be n'abamu ku bakulembeze b'ekibiina basobodde okugendako ejjo mu makaage agasangibwa Magere ne basanga nga ebyokwerinda bakyasiisiitidde bakyaliwo kakati poliisi neremesa abakulu bano bannamateeka okuyingira mu maka ago kigambibwa nti maka wakyaliyo abantu abakyamibwa omukisa okukola ki okumanya oba balina bye beetaaga oba tebalina bye bakola ki naye ng'omuntu alina bye yeetaaga waliwo ne munnamateeka eyakwatiddwa kiki kino ekigenda maaso ddala kituufu ewa mwami Kyagulanyi Viki neesunga mu mikolo gino egigenda gijja kati ng'ogwo gwabaddeyo jjo n'emirala President Museveni gy'ayogererako neesunga olunaku lw'aliyogera n'abuuza Abaasi Lwakagaba ti poliisi ekola ki mu maka ga Kyagulanyi anti Abaasi Byakagaba bamukubidde essimu kati nze gwenjogerako kubanga ne bali gwe bakubidde kubanga abaliyo bapoliisi si bwe kiri bambadde engoye za poliisi oba si bapoliisi bebakola ki bebamanyi neesunga President Museveni lwalivaayo n'akyogera nagati abantu kubanga abiwulira omulanga nkuwulidde nnyo ebintu mbiwulidde nnyo naye gw'omuduumizi wa poliisi Bobi Wine naye ali mu kitongole kya poliisi nti akuumwa alina ofiisi gy'akolako abasirikale bakola kyewuwe ng'okulonda kwaggwa dda nkyesunga ekyo kimu neesunga omukulu Kazimba Mugalu lwalikomawo n'atuuza ab'amawulire ne ttiimu ye yonna n'abuuza abange mwatugamba bwe muti naye abasirikale bakola kyewa Bobi Wine neesunga n'olunaku lwanaddayo okulaba ebiri ewa Kyagulanyi
Kazimba Mugalu bannange simuwalampa buwalampi kubanga mukulembeze wa ddiini ate yakulembera olukiiko luli olw'abannaddiini ab'enjawulo yalukulembera nga bwe yasitula ebigere bye ne bagendayo ogwasooka tugenda mu myezi kyokulona kuyanga kugwa tugenda omwezi teguweze gwakoonoka juzi nga 15 guweze tumwesungo olwejjo rezaweze ennaku 3 omwezi mulamba nga Kyagulanyi yaddukira tumwesunga okuddayo okulaba ddala muka Bobi Wine nga be bamusanga akyaliyo ye bw'aba gyali ddala bye yabagamba gyebiri twesunga okukoma waayita ab'amawulire era abuuze ti bwe nali ngenda abaserikale bano nabasiŋŋaana ku geeti aboogezi bagamba tebalina kye baagaza Bobi Wine mwagaza ki ku geeti wano mukolawo ki Kazimba Mugalu mwesunga tujjeko bano bakitumwa tebalina bo makulu bo ba roboti boogera bye babataddemu balinga nkusu kubanga enkusu kyoyogera kyeddamu kati nabo bwe bali ne bono mbuuze ebifaanagana ebingi bambi n'omubuuza n'omugaa nti kitumwa lusoke abasajja bano bakolayo ki era ajja kwogerayo ekiri kye yanootinga akiwumbewumba akiteekewo kuno yagenza okukyogera kyambuzizaako n'engeri gyakiteekawo tanti tumanyi matters ekkirizibwa kubanga tusuubira okuzza emisango bemusuubira okuzza emisango ate ab'omunju ne mbagaana okubako bemusuubira nti balina emisango mwabakwata bali luzira ng'abaserikale tebaliyo ewaabwe bemusuubira nti balina emisango gye mukyanyonyereza bali luzira ng'abaserikale temubateekayo waabwe ate olwo gwe mugaa temumwagala temuminaako misango ate mutadde abaserikale ewuwe ate musuubira mugamba ajja kuzza emisango kakulowoozaako okategere buni bemusuubira ab'amaanyi mwabakwata dda bali luzira bagenda kati mu myaka emeka era emisango gye bazza gya naggomola gye muboogerako egy'amaanyi naye abaserikale ewaabwe mu bakaaga byo tebaliiyo wadde emisango teginnabakakatako nti bagikola tya mukyabanyonyerezaako tebaliiyo ate ono gwe mugamba temumwetaaga temuna kye mumwetaagisa talina na musango ate abaserikale bali mu makaage bakolayo ki kati kitumwa nga nzoyogera ng'era nziramu ntega TV nga kankuulize byoyogera taba na kyagamba tewali kubanga alinga nkusu byayogera babimuteekamu buteesi saawo nze weŋŋambira nze omulanga nkyagukubira bannaddiini mukulukazi bamuyita batya Saabalabirizi Kazimba Mugalu mukadde waffe nkwegayiridde mukulu Sserwadda Joseph kubanga gwe sekulitale waabwe musituke muddeyo mubuulire eggwanga muveeyo mwogere muteekeewo amaanyi nga bwe mwateekawo amaanyi mu kulonda nti abantu bano mita 2 zino mubaleke muteekeewo amaanyi abasajja abo abasirikale bwoba nga ddala omusango weeguli basaavinge Bobi Wine tumanye nti ekiteesezaayo abasirikale Bobi Wine mumukola mutya bamuteekako dda emisango bamulinda si kulwanga dda n'adduka bababeere balambulukufu naye baleme kudda mu kudyekadyeka bannayuganda baleme kudyekadyeka bannansi nga n'abantu abagendayo tebabakkiriza kuyingira ate singa kale bakola ekyo abantu ne babaleka ne bayingira ne babaza ne bamala okubaza ne bagala muyingire ne bayingira oba kumuberekera ne bamuberekera munda ne bamalayo ebbanga ne bamazeeyo ne babagamba kati mufulume ne bafuluma nabo kale singa bakola ekyo so oyagala at least babeere balambulukufu bategeeze eggwanga nti omusajja tumuyinako emisango baleme tukwenya kulimbalimba bannansi kubanga buli abagendayo ebivaayo bagamba batuganye kati abo kati bakusatu batuganye okuyingira buli abagendayo olunaku olw'eggulo bw'oyogera bw'otyo nti poliisi eveeyo eyogere ensonga entuufu ereme kwekwekerera bannansi abasirikale b'eggye lya UPDF mu kiro ekyakeesa olunaku olw'ejjo kigambibwa ku Lwomukaaga nti baalumba amaka g'omubaka wa Ntenjeru North Patrick Nsanja era agasangibwa ku kyalo Kirindi mu ggombolola y'e Nansingo mu disitulikiti y'e Kayunga ne bafuuza nga banoonya
omukulembeze wa National Unity Platform mwami Kyagulanyi. Era nga abasangibwa amaka gano bagamba bo tebakikola ki tebamanyi mayitirege Kyagulanyi okuva le yabula mpaka nakati polisi yagikuba ekimooni tevangayo kakasa ku munoonyakwe. Kakati baganda ba Honorable Patrick Nsanja because kigambibwa teyasangiddwawa Nsanja naye teyasangiddwawa naye baganda talina mukazi talina mukazi Nsanja talina mukazi yennyini yayogera talinawasa lwaki tagira anti yawadde yakamala okusoma tumusetinga ekyannyinaze mebo wajja ekiri yango yagudde mu bintu bibyo ebisatu agenda obifunanga waliwo agendabutereevu talina yennyini yayogera nga siina mukazi abannamawulire bambuza awadde kyajjamala okuva emakerere emikisa gisanga agirinze kyobula era gye baddukidde ne bafuuza ne bamanya nti oyo ateeka omutereka kubanga mukwano gwe nnyo munywanyiwe naye nga ebyo byonna bituzaayo wa ti mukulu kituma omwogezi wa poliisi kakkana anti byalina okwadressinga eggwanga kati Abbas byakagaba IGP Rosa si yali badde viki ebyo byebimu kati ninyo haji nina ekyansobedde bano we bagenze tekyansobedde mutwe nti bakubidde Inspector General of Police ne bamutegeeza nti twagala ku accessinga maka ga client na mukulembeze waffe ate Inspector General of Police ateekeddwa okubanga atwala bano abasirikale n'abagamba nti bagoberere chain of command bagoberere emitendera nga bwe gitambula kitegeeza nti Abbas byakagaba alinganga abadde yeewewulako nti obuyinza obusinze mbulina essaawa zino munoonye wansi abo bababuulire bakama baabwe obuzibu bwe baafuna bonna abaduumizi baayagala okwerippa ku department ezitali zaabwe poliisi neyagala yeetunge ku magye ate nga amagye gabasukkulumyeko mu oda ne mu biragiro wakitegedde bulungi kati bwe buzibu yeekulaga nti etambuza n'amateeka na buli kimu kyonna n'avaayo n'ayogera musajja atu byayogedde naye nga si bituufu talina kyakkola ebyo byebimu olwaleero byenjagala okuwa byebibaleetera mungu okubajja mu nsi bannansi ne bajaguza ate abaana ababwe ne bajja bayombera bannansi kati ng'ebigambo byakituma byolya byayogera binyiiza abannansi binyiiza abantu mulimu n'abalonda Pulezidenti Museveni mwebali abamulonda nze mbalaba ku social media okwo nga bakuba omulanga abagamba nze muwagizi wa Pulezidenti Museveni ebbanga lyonna nzize mulonda naye tusaba Bobi Wine bw'aba alina emisango mugyogere bwe muba temugyogedde mujja abasirikale mu makaage bawanjaga nabo mwebali bangi tubawulira bakyagala ekyemirembe kyekire kyenasookereko jjaga nti nze olunaku ndwesunga Pulezidenti Museveni lwaliwulira ebigambo by'abantu abo abalonzi be nga beenaanise mu kkala eza yero bulungi naye nga boogera ebyo najja nga zze kati wanajja okulayira nga bwe yabaddeawo n'akyogera nga nti kino nkibuuza Abbas Wakakaba wuuyo otuddeawo oba omuduumizi w'amagye wuuyo abasirikale bakyakola kimu bakola kimu maka gaani gakyagulanyi mumuyinako emisango mwagitwalayo ddo wasaba wabi wa gavumenti lwaki temugitwalayo bwe mumuyinako emisango kubanga teri atazza misango ekyo nkyogera ensa neggulu era teryaga nti oyo alhamdulillah taliyo atavunaanwa misango yekka ng'akyali mu ntebe ye pulezidenti yekka ne bwagizza egifaanagana teryamuvunaana yeyo semateeka yamubaakinga nemuteekaawo ayinza okubazza misango ku lwa bulungi bwa ggwanga nga omusango yaguzizza lwa bulungi bwa ggwanga omuvunaana ayinza okuba yaguzizza nga alina kyayagala eggwanga lye liyitewo ng'omuvunaana yekka naye abasigadde bonna bakola ki bavunaanibwa emisango bagiteeke ku mmeeza so eyo y'emu ku nsonga enkulu poliisi n'amagye kuvaayo kuwatulira bannansi abantu bannansi bababuulire bino babijjo bye batukwenyakwenya mukulu nze naddala mmwe aboogezi be mutuula ne bannammwe mubagambe ti abantu batukubira amasimu ne batubuuza ddala kyenjogera kituufu bwe kiba kituufu lwaki abantu banti bavaayo kyova olaba ti nze omusango gwonna nguzzaayo ku basajja baffe bakama baffe bannaddiini kubanga bonna be batutwala ab'amagye bannabyabufuzi bonna be babakola batya bwe bafa yajja n'asaba bw'aba n'omukolo yajja n'asaba kyova olaba omusango ngubazzaako ne mbaga nti guno omulimo gwabwe
omulimu guno gwabwe okugiramu ddala ekituufu tukakase Bobi Wine yazza musango ki be balina okuteekawo akazito bannamateeka abalina okukakasa ensonga bannamateeka tebakyasobola baabo bagenzeeyo nabo ne bakwatibwa kati kubanga bannamateeka baleeta amateeka gaabwe kati mwe muleeta amaanyi kubanga mwenna mmwe mututwala mu mutuzza eri Katonda teyapa ne mutagenda kusaba ensonga bwezityo bwe zitambudde akaddolooza tekatutambuddeko speedi ebyebutambala obitegedde bulungi ebyebutambala alhamdulillah mbitegedde mbiwulidde nga bwe bifaanaganye baganda baffe babaziza bonna abali mu makomera abeeri abeggulu ab'ennakawa olwali lonna babaleese mu kooti bibaddewo byebyo tewali gwe bawadde ebbeeyiro ekisinza okuneewuunyisa ye akyali omu ye Ssebuufu tebamuwa bbeeyiro ate talina fayiro omusango gwe bamuvunaana gwa inciting violence naye tebabunyonnyola exactly butereevu era olwoyayo bw'abadde ayogera agambye nti ekisinza okwewuunya tutaddemu okusaba kwaffe omulamuzi n'agamba nti sisitimu yaabwe egaanye tuwesibula abatulaba ne sisitimu yaffe nga tennagaana kuba baganda bange kino nga tusiibula omulanga ngukubira abantu 3 oba 2 asooka Ajjati Buzoyi Iddi wa Kampala SCCA Minister nfuna bulungi Mwanyiraze Kabanda n'ababaddirira ekigambo kyammwe temukirya ekyabatembeeyi awo ne Lwadime Lukwago naye mugatteko Alukwago kamuze ebbali kubanga ebigambo bye yayogera nabiwulira dda ye kubanga kati y'olwaleero alinga nkoko manye enkoko balogisalako omutwe bwe papala bwetege kakati mbakubira omulanga nga mbasaba temulya bigambo byammwe nga bwe mwasalawo nti abatembeeyi kubanga wazza Hajjati jo n'otunnyonnyola bulungi noga nti abaddemu mu lukiiko olwo nga nnyonnyola n'abaddemu abatembeeyi ne bakuba enduulu nga nnalabye kiguumazi nkigwawo nti yabadde annyonnyola omutembeeyi n'agamba omutembeeyi tayala bintu wansi omutembeeyi atambula butambuzi kalina ataka bagamba nti KCCA bwe kusanga otambuza ebintu ekuyo ate katatu yakaleese nebo yaba lukiiko nalubaddemu bulungi kati awe musabira kwa nageza omulaba ng'atandandise okuweta amakoona muyamba ab'amaduuka nabo bategeereko babaana babe bakyali ewaka batudde abafulumya ebintu ebweru abaana babe babazizaayo kuki ababatembeeyi baddayo bazzeeyo ku masomero kubanga alhamdulillah okuva mu gw'omunaana bakola naye ab'amaduuka bali mu kukaaba twaha nga ntulege mubayambe nabo bazzeeyo abaana baabwe ku masomero abadde batulaba abatuwuliriza kabakadde naye ebigambo biba bingi tulekawo kangaga luulu tetulukutte nako tulesseeyo naye olw'obudde tetugaa katukomaawo abadde batulaba n'abatuwuliriza alizigala famire gye muli alhamdulillah abatanazaayo baana abamu katusaba babeere nga bazzeeyo bonna Allah abawa obusobozi tubazzeeyo ffenna bagwere mu ssomero. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salaamu wa rahmatullahi. Lwakuba omutima gukyannumira Hajjati oli okumulabako physically eyali yeesimbyewo Mukabalizigala family Mukabalizigala family ate njagala musisinkanako era njagala nnyo olunaku njagala olumpe era yansaba dda nkutwale kubanga twamukubiranga dda n'akalamu njagala musisinkane ojjompa olunaku tugende ewe kubanga atuula na Busaaki tugende omulabe omubuuze akalugambe kapiraawo yajja kategeka atekemu ebifere akalumu katambula katya kagwa katya mu kukwaya kwata ekifo kyali kyakuna tukole nteekateeka ku mutereevu azzaako ekituufu azzaako ate kulomukaga tuyinza okuba mulamazaana ayinza akapira obutaka kufumbira tusiibulukuke naye baasi genda mugamba akubuulire bulungi azzaako 230 mugumu adda saagala namulinza 31 kale inshallah sebo ngenda kola enteekateeka bamuyita Aisha Kaloddo alizigala wow yafuna eryaba alizigala omanyi lwakinjagala famire yaba Kaloddo famire yange bakwano bange kakati famire yaba alizigala nesanze nga nayo mwafuuse mikwano kati njagala kusikana Hajjati sebo ngenda kutwala sebo ngenda mukutwalako era ngenda mukubira nti ku Lwomukaaga twagala tujje bakumyi onnyonnyola akawonvu n'akagga kali kati asebo tajja ggaana era musajja wange yagwanga bamubbye tebamubbye kubanga kyemmanya Hajjati alina bwino kubonna abo yali era kati Salaamu warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba. Nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited.
tutunda amataka tuzimba amayumba tuddaabiriza amayumba renovation tugikola tusima amazzi fo abakibira construction company limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mitiyana Road. Ate tukiriza ne kibanja mpola osobola tukyalirako ku offices zaffe ezisangibwa Senge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bw'enzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.